Omusajja ono mumulaba. Omusajja oyo mufollowinga nnyo. Era akoze ebintu bingi nnyo mu ggwanga lye. Oyo omusajja yazaalibwa 1988. Nga Muzeeyi Museveni amaze okukwata obuyinza nga wayise emyaka 2. Oyo omusajja lwe yazaalibwa nga Muzeeyi Museveni already yakwata dde obuyinza nga abumazeeko emyaka 2. Oyo omusajja yawamba obuyinza bwe Burkina Faso mu 2023. Era omusajja oyo okuva lwe yawamba obuyinza mu 2023 akoze ebyettendo mu ggwanga lye bayita Burkina Faso. Burkina Faso ggwanga lirireyo mu West Africa nga bw'olaba East Africa. Era West Africa erimu amawanga nga bw'olaba Burkina Faso, Mali, Niger, neno simanya yeye eno Gabon, bonna bawamba obuyinza. Mali bawamba obuyinza, Burkina Faso yawamba obuyinza, Nigeria yawamba obuyinza, neyo Gabon yawamba obuyinza. Naye bakuba nti Gabon mu kuwamba kwayo obuyinza beewamba. Okitegeera omwana yawamba anko we, era family yeringa yekyaliwo bakyali mu system yemwe yaliwo yaleba tulugunya. System ye bafugidde kati emyaka bagenda mu myaka 5 mu 3 nabo. Oba okitegeera kubanga gwe bawamba already yali amazeeko emyaka 5 ne family ye oba onfuna. Kati omusajja oyo yakwata obuyinza, Ibrahim Traore yakwata obuyinza bwa Burkina Faso mu 2023. Omusajja oyo akoze ebyettendo, akoze ebyamagero, asasudde amabanja gonna bakulembeze ba dictator ge balekako, asasudde buli kimu, aterezezza eggwanga Burkina Faso mu myaka eja tanaana kumala myaka 3. Babadde mu lukuŋŋaana lwa African Summit. Nayimirira n'agamba abakulembeze ba Afrika bannaye twegatte nga Afrika, tufune ejjerimu, tufune gavumenti emu, tufune Afrika emu nga tewakyaliwo nti weetaaga visa okujja Burkina Faso, weetaaga visa okugenda Kenya, weetaaga visa okugenda Sudani, weetaaga visa okugenda wa Mali oba wa Niger. La ngebe bena tebiriiwo. Tubeere ne Afrika emu, tubeere ne jerimu, tubeere ne banka eyaffe, tubeere nakyo tugenda okuwona amawanga g'abazungu otuteekako akamanyiro n'okutujooga ku by'obugagga bye tulina mu Afrika. Omusajja yeeyita Pan African yoseeritibwe habula Nnyandwe Museveni. Era osanga aba NRM. Muzeeyi Museveni ayagala nnyo Afrika. Muzeeyi Museveni ye Pan African. Muzeeyi Afrika ayagala nnyo obuwanga bwa Afrika. Era ayagala nnyo Afrika. Alwaniridde Afrika okuva eri abazungu. Ye yawakanyiza Ibrahim Traore ku yabadde agamba. Era Muzeeyi Museveni yayimiridde n'awakanya Traore bye yabadde agamba kubanga Traore yabadde agamba bannayereka twegatte nga Afrika, tufune esente nga zimu currency emu, tufune jerimu, tufune governance emu, Afrika tujewo borders. Okitegeera kyekitulizize mabega. Muzeeyi Museveni eyeeyita Pan Africa nnyonnyera nga yakutte ekirowoozo kya Gaddafi ekyogatta Afrika. Nayimirira n'agamba ebyo tebijja kola. Muzeeyi Museveni Pan African ye muli kumimwa si mu bikolwa. Muzeeyi Museveni is an opportunist. Era Ibrahim Traore yayimirira n'agamba you cannot be a liberator, you cannot be a Pan African, you cannot be a patriotic when you are killing people. You cannot kill people to liberate them. You cannot be a liberator by first killing people you want to liberate. Muzeeyi Museveni bye yakola yasooka kutta bantu mu 8 n'alyoka ajja mu buyinza kati yeeyita Pan African, yeeyita patriotic. You cannot be a patriotic when you are killing people. You cannot be a patriotic when you first kill people to come in power. Era Ibrahim Traore yayimira n'agamba tosobola kubeera liberator ng'osoose kutta bantu kujja mu buyinza. Era Muzeeyi Museveni yayimiridde n'asimbira Traore kuli n'amugamba ebyo by'oyogera tebiriiyo. Naye bw'osanga abantu ba NRM, Muzeeyi Museveni ayagala nnyo Afrika, era mu Afrika ayagala nnyo gatta Afrika, ayagala nnyo obuwangwa bwa Afrika. Muzeeyi Museveni alina bigendererwa bye. Muzeeyi Museveni tasobola kubeera Pan African nti ayagala Afrika yeegatte ng'alina omululu mu buyinza. Muzeeyi Museveni tasobola kwagala African yeegatte nga y'omu yali behind wars around East and Central Africa. Muzeeyi Museveni oyo gw'olaba yali mu ntalo Somalia, yali mu ntalo mu Central Africa, yali mu ntalo Ethiopia, yali mu ntalo Congo, yali mu ntalo kati yiyo ne South Sudan yagitaddeko. Yavugirira entalo ezo zonna batta bafirika banne. That person cannot be a Pan-Africanist. Nga bwe mugamba osanga abawumba tutu ba NRM. Era Muzeeyi Museveni takyalwanirira Uganda yokka, kati alwanirira Afrika. Ayagala eddembe ly'Abafirika, alwanyisa abazungu, alwanisa colonialist, alwanisa imperialism. Ayagala nnyo Afrika, ayagala Afrika yeegatte. Muzeeyi Museveni is just talking.
yamanyira okuplayinga mind card, yamanyira okuplayingira abantu ku bwongo, yamanyira okuplayinga abantu with words by actions ng'akola birala. Muzeyi Museveni Pan African ye muli ku mimwa, muli ku mimwa nete muli mu bikolwa. Muzeyi Museveni ebintu byokka byakola tebisobola mufuula Pan Africanist, is an opportunist, ayina bigendererwa bye ye ne Kagame, era be badikiteta abakyezinze mu East Africa, abakyanyangaliza East Africa, abakyalemeseza East Africa okwegatta nokola ebyamagezi. Muzeyi Museveni bwayagala kugatta East Africa, simanya East African Community, okitegeera noweebuuza East African Community onaagigatta otya nga gwe wekka n'obuyinza mu nsi yo bukulemye okontrolinga, n'obuyinza mu nsi yo bukulemye, okitegeera nga economy ye egudde naye nga bweyagala okwegatta nabo economy yaabwe eri waggulu, they are developmental than you, okitegeera yayimiridde n'asibira Ibrahim Traore ekuli. Ibrahim Traore namulaga omanyi oyo omusajja amanyi manipulation of mind, za kumanipulating obwongo n'akulowooza nti gwe byoyogedde bya kisiru, ye ne yeefuula omugezi n'akuzanyira ku bwongo, era yayimiridde n'alaga Ibrahim Traore byayogedde rubbish. N'alaga Ibrahim Traore byayogedde tebiriiyo. Naye bw'otunulira Ibrahim Traore mwana muto ne mutabani wa Museveni ayinza n'okuba amuzaala ali mu myaka 3, muzzukulu wa Museveni. Sawa zino ebintu byakoze Burkina Faso mu myaka 2, Museveni amaze emyaka 4 mu buyinza, tasobola na kubikola, era talibikola lituuka okuva mu buyinza nga tabikoze. Oba okitegeera amabanja gasusse Uganda. Tuli mu 99 trillions tugenda mu trillions 10 mabanja. Ibrahim talina banja nalimu mu Burkina Faso mu myaka 3. Oba okitegeera naye Muzeyi Museveni yayimiridde n'alaga Ibrahim Traore nti byayogedde rubbish, okitegeera naye nga avaawo yeeyita Pan Africanist, I'm fighting colonialist, rubbish. This man is just using mouse, but action is doing another thing. And they are opportunists. Bagala kuzimba empire in East Africa. Bagala kuzimba dynasty in East Africa. That's why they cannot allow African to unite. Museveni and Kagame, they cannot allow African to unite. But here in words, they are just fooling African community. They are just fooling East African community. They are patriotic. They are Pan-Africanists. They want to unite Africa. Call it a dream ya Gaddafi. Okitegeera. But they are just playing people mind. Bana abantu bamanyi okuzanya mind game. Bamanyi okuzanyira abantu ku bwongo. He can even manipulate you okulowooza nti gwe byoyogedde bya kisiru tebitegeera era tebisobola nakukola, okitegeera. Kati ne weebuuza abantu bano abasiba batugamba Muzeyi Museveni ayagala nnyo Africa, takyali president wa Uganda yokka, president wa Africa yonna. Rubbish, that is rubbish. Tosobola kubanga oli Pan Africanist ng'ebintu Ibrahim Traore byakola tebikunyumira era tobyagala. Yajja abantu be mu buddu, yajja abantu be mu self mind, okitegeera. Naye Muzeyi Museveni yamuwakanyiza, era Ibrahim Traore ali ku lugendo lwa kujja ku visitinga Uganda mbu yeyongera okonvinsinga namukadde we Uganda balabe be banaateesa ku uniting Africa. What a shame Muzeyi Museveni, what a shame. Muzeyi Museveni ku ngeri gy'ayagala obuyinza n'entalo okunaawuuza entalo, alabira ddala wa Africa bwe yeegatta batalinawo chance n'ezo dynasty zaabwe ziba tezikyakoze. Bo baagala kusigala mu buyinza, era ne wolaba balwane Congo waba kutule mu Congo bafune we beekukuma, bafune we batuula we basinzira amakando okukijjonya East Africa, okitegeera. Baagala kunayitinga East Africa nga be bali mu buyinza wabula bo tebaagala kulemberwa. That cow mentality have to stop. Era olwo olugezigezi lwa Muzeyi Museveni lwakulunga n'ekagurupu ke tasobola ddu kulunga nga Africa yenu unite nze balina ejje limu, okitegeera. Balina governance emu, balina trade gundi emu, okitegeera. Basuubuligana. Ebyo tebisobola kukola under Museveni's mentality and his group. They have cow mentality, okitegeera. Balowooza bye bategeere nnyo era bye balina okutegeerera Africa. East Africa bagitaddemu entalo, kati yo ne Sudan ekutte omuliro behind who Museveni, kubanga Museveni yakatwala y'amagye, yatwalayo bannamagye kumpi 10 Lulamba mu South Sudan, okitegeera, kutabangula mirembe. Yali Congo ye ne munne Kagame be batabangula emirembe. Yali mu Somalia, okitegeera. Yali mu Ethiopia, yali mu Central Republic, and he called himself a Pan-African. A Pan-African. You cannot be a Pan-African when you are killing your fellow Africans just because of power. That is being an opportunist.